Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abasilamu abanyumirwa bampita Brian wako Kaliyo boy ndino mubaka Honorable Katolu Bwama yatugambe ekya Honorable tekijja kuvaako amujjukira bulungi nnyo. Era nakola gwendi naye tutunulie ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Njaga tumubuuzako naye nyinyi atubuuzeko tutandikirawo tulabe ekiddako mubaka muri mutya nga gye tuli taata obulamu abatulaba abanjagala kasimayiro kamu abatanjagala there's no smile for you please. Wagamba kwagala gwoyagala atakwagala. Yes. Omanyi nze njagala nfe bagamba nti omusajja oyo yali very honest ate yayogeranga ekintu ekimuli ku mutima ate yayogeranga amazima tewaliiwo nsonga lwaki oyagala omuntu atakwagala. Ebyokwekozaakoza bakatuliki bye bakola bwe bakukuba oluyi teleeta n'olesayidi endala. Bible egamba bakuba eno oluyi tusane ttamiddala. Ani agambye nze nzija n'ekkungufu nzija n'ekkungufu nzija n'amayinja gonna agakukuba nga neerwanako. Ng'oyakubye kukubi luyi? Luyi lwokka nkuba amayinja tokamanyi muwendo. Togendagenda mu ggulu anti ate nnoonyaayo ki? Eggulu ngenda kunoonyaayo ki? Ate n'ebyeggulu bantu baleme kutiisatiisa ani agenda mu ggulu ani atagenda. Katonda yekka y'amanyi agenda okgenda. Anti abagoberedde ekitabo kye ne byawandiika mu kitabo kye mu Bible bokka. Tebakulimba kati waliwo tuyinza okuba ate nga bye tugoberera ate nga bw'otuuka buli eyabisomako nga bw'otuuka mu ggulu emigga egiriyo buli yasoma ku Bible ng'emigga egiriyo mikambwe buli yasoma ku Quran emiggo mikambwe bapopu bafaana buli yasoma ku kintu kyonna nga kitendereza Katonda miggo ng'emiggo mikambwe. Katonda muzibu nnyo tomanya bintu bye kyova olaba ate tayagala mutegeera tayagala mutegeera ayagala mubeere nga mukola ki tuliawo bwetutyo. Honorable bingi ebibadde mu wiiki at least ngezaako okunoonya webale nnyo okuba ng'ompa chance era kuno gwe gusembe toddayo okumpanyira please toddayo kunnoonya nkubuuliriddewo toddayo okummanyira nti onnoonyanoonya saagala kunnoonya. abali ku YouTube be bakwagala nze saagala banjagale banveeko toddayo kunnoonya kubanga mugenda ne mummalako emirembe njagala okukola ebintu byange kati obwedde oli eyo otudde onfuukidde tabbu. omutabani ono namulaba lulinga kunoonya emisinde n'odduka ku hotel oba ali ku hotel ki oyo nno njagala mulopa ku polisi neka vidiyo ako lwenkalaba ekimundoopesa omanyi waliwo disturbing my peace. Omusango ogwo simanyi mu polisi oba baguyita batya disturbing peace guli ku bafu eddembe ly'omulambo naye kati n'omuntu omulamu naye ateekeddwa okuba nti tamanyirwa bwati lunaku gwe bwomanyiira. Omubaka ensonga nyingi ezibadde mu wiiki naye njagala tutandike njagala tutunuulire okulonda kw'e Makerere. Congratulations eri Shamim Nambasa yalondeddwa nga guild president e Makerere era ndowooza abanupu basanyufu. For a long time omukyala ndowooza for the last how many years I don't know like 10 Makerere badde tefunangako guild president mukyala kyekisookera ddala. Then ekyokubiri omwaka oguwedde Nupi yasimbawo abaali beesimbye kubeera guild president nga bana bataano ku guno yaleese omu nebba ebibiina byonna ebyasigadde Jema NRM FDC bonna nebayiwa tunula okulonda kw'e Makerere kwabadde free and fair balondedde online. Sigenda kukomentingako because not my generation nolwekyo sijja kukomentinga oba Nupi yawangudde gwe nga aluminayi w'e Makerere. Ate aluminayi w'e Makerere ffe bwe twabeeranga mu politics w'e Makerere ng'ali bw'ati nga tali bw'ati ono of course atambulira nnyo ku gavumenti abaagala gavumenti n'abataagala gavumenti naye ate ekikwewuunyisa nti bamala okulondebwa ate muba mulina okubeera nga obuyambi obusinga mu bujja mu gavumenti. So kaakati byabadde bwe batyo baba bawangudde that's very very good for them. Saagala nnyo sisobola kudda ku discussinga politics w'abaana bato. Sisobola kudda ku discussinga politics
wabanyumira TikTok naye wazize ku TikTok ate namba zo zikulira ate tolowooza nti nno njagala nnyo mwagala nnyo okumubeerako TikTok obusiru bw'ensi bwe bwantutteyo kiina kyakola ne TikTok njakoba ensi bwe beesazeewo okubeera nsiru akati gwe bw'osigala ng'oli mugezi ate kati gwe baba balabanga omusiru katusiruwale ffenna mwebale nnyo okuwagiraho naye bwekatolubwama ku TikTok mweyongere omufollowing abagamba ye tagenda beegayirira naye nze mbadde mbasaba mugende ku TikTok ya tewaliwo nsonga no please what we are doing is wrong. What are you doing is wrong. Ibintu ebyo bya kisiru bye mukola ebyokwegayirira follow me bambi give me a follow give me a like mbawira mu byogera bya kisiru. There is no reason why lwaki weegayirira abantu bakola content mulungi abagadde bamulabe abate bambagadde babiveeko